The economy is moving and it is unstoppable. Budget, you will present it. So who asked for the money? The 6 billion. Yes. It is not me. Media 24/7. News in the Mirror. Tukwaniriza nate ku Media 24/7 nga twogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Wetwogerera tulina omukulembeze w'eggwanga mupya, tulina cabinet mpya, abaka ba parliament bapya, n'ebirala bingi bisinga bikyajjanga bipya. Era ebisinga bikyatwewuunyisa nga bwe binneewuunyisa simanyi oba nayo bikwewuunyisa oludda olwo. Nze Rosette Nansamba tukomyewo nate okwogera ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga. Sibeera nzekka era ne munnange bwe tuyita ffembi Samulanifa. Eno ojjidde mu sayiro ya Bumbejja. Era ndi Mumbejja. Bitambula bitya? Bityo bigenda bulungi. Amafuta gabatwalaganya. Kyegatukola. Kyokka baatubuzaabuza nti tembeera beeraliikirivu. You're sorted. Uganda is sorted. Tulina reserves naye ate bwekituuka wano mu reality. Mu reality. Ground biralamu. Buli lucha geeyongera. Naate tuno si mafuta gokka n'ebintu ebisinga bye tukozesa mu bulamu obwa bulijjo. Nanti amafuta ge drivinga buli kimu. Kasita geeyongera nga ne buli kimu kyeyongera. Kati already transport fares already zeeyongedde kati n'ebirala nabyo bigenda genderamu. Okay, tuli mu kaseera nga tulina cabinet mpya nga bwe mbadde nkutegeezezza. It was when omukulembeze w'eggwanga era nga bw'abikola n'atukubako new cabinet. New cabinet yali esuubira faces ezimu wawo nga bannayuganda abamu mwali surprised. Oba oliawo nga nange nali surprised. Ffenna bingi bye twali tusuubira, bangi bye twali tusuubira, but unfortunately tetwabalaba. Munnayuganda omu ayinza kutandikira ku abadde speaker wa parliament Anita Mungu. What were your expectations? My expectation was nti since bamugyeko kiri ate abadde muntu wa NRM nnyo engeri gyagikoledde akaseera akatini ako kabadde mu NRM n'abalagako nti tanava mu kibiina. Okay, yes, era yakajja kumpi tanaba kuwezaamu myaka 10. Akaseera akatini ke yakajja mu NRM olabye nga byakoze bingi. So some of us expected nti she's going to be rewarded some position elsewhere. Kale wadde kya speaker bakimusuuzizza. Naye na surprise Muzeeyi Kyaka akyali munyiivu. Muzeeyi Museveni nga ekisanja kino bwe yatugamba nti kino ekisanja teri kwebaka teri nguzi. Kati tutandise kirabira mu cabinet. Ogamba n'abasuuliddwa abalala balina issues n'enguzi faces nnyingi ze tubadde tusuubira ze tumanyi. For example, Mr. Economy, money is coming. Money is coming. Oye yatulumye yalumye bannayuganda bangi. Matya Kasaija yalumye. Abantu bangi abagenzi tubaddemu ne Minister wa Energy abatumulabye nga badde so vocal. Nankabirwa yakoze. Tubaddemu ba ministers bangi betubadde tumanyi nti okay. Jojo Dong wadde tabadde nnyo active naye tumanyi nti abantu ba Museveni abalina okubeerako. Okello Oryem bitwamanyira mu foreign affairs nti obviously alina okubeerako. Magezi yaleeta local government yaleeta togikwatako. We thought his position was going to be rewarded. Mwebesa Francis tabadde nnyo active. Bano abadde active. Namboza Florence naye yabamusudde. Namboza ate Florence abadde yakajja. Anita Among Betty Amongi. Ne Betty Amongi by the way yatushokinze. She's one of the ministers abali vocal, abali active, abanyenyaamu wali mu cabinet ogamba Okay, but tufunulira cabinet eno kale for example gitulina right now impia era still nga abokuntiko basigadde bakyaliko. For example, President Museveni yaliko, Vice President naye yaliko Jessica Lupo,
prime minister yaliko honorable na Banja nti tubanga tukyalina ebifo by'okutuko nga bikyasigadde standing then tudde zino faces zetwafunye empya ebirala nga abamu bakyusiddwa ministries we bati olowooza ekigendererwa kya Museveni kyayagala okuwakiringa ki nga bw'otunuulira cabinet tulina bwetunuulira cabinet enezze okusinziira ku president nga we yatugamba nti kino ekisanja ayagala kukola ayagala abantu balonze bakolere abantu baabwe n'emirimu gyabwe girabike ku ground wotunuulira abantu beyakomezaawo prime minister abadde agenda ku ground majegere nti buli kimu akyenyigiramu buli atambudde Uganda yonna agitambudde kyekimu ne ku Jessica Lupo nti yes her being a vice president nti I know coefficienting emikolo president gyataliiko n'emirimu gya president amukiikiridde akoze era ebintu byakoze ebibadde birabika nti Jessica Lupo gwenjogerako nti atuukiriza obubaka bwa president wabadde amutuma buli wamu ate nga ayogera bw'aba atuuse okwogera ayogera ne mu palamenti mwennyini ateesa wabadde ateesa laba Mamito waffe naye bamutaddeko ku cabinet wabwenkuwuliriza nti nno president Museveni yabadde ayagala kwachivinga ki cause abantu bano abasinga be yaleese by the way Uganda bati basuubira Mamito wamwe kujja ku cabinet. No, I think the president wants to challenge those ministers. Mamito, engeri gyabadde Namere, Honorable Justin Namere, she's very vocal. Yeah, she is. Atera ne mu cabinet yagambe ye tayagala bipapula wabula ayagala kulaga muntu. Not because right now wabuyogera kwa abantu buyogirako. Ababaddewo n'abavaawo. The appointing authority is one. Yes, the appointing. Appointing abali abalemereddwa. Appointing ne bali abaliko luli. Era still yaliko appointing ne bana abapya abazze. Yes. The appointing authority is one. Yes. President is challenging those ministers now. Abawadde, the ball is in their hands now. Abakwasize ekintu nti muyina okundaga mbawadde is in opposition siza kubeeraawo ne mwekoze ne mutuula butuuzi kati waliwo amanya gasudde nti oba galina ekifaananyi ekibi kyegakoze oba kyegaleese kati for example the corruption saga ebadde mu parliament oba for him he decides to drop Honorable Anita Among because of that. Nagamba kati kandeete new faces. Tulabe namwe kye munaakola. Starting from the speaker, yes. Jacob Oboth. Yes, starting from the speaker being Jacob Oboth. Tubadde tulaba ebimukwatako musajja ali humble, he has that humble background. Ate tabadde nnyo mu scandals. Nze personally when tutuulira cabinet eno sinafuna kifaananyi kituufu nze ng'omu. Sinabafuna kifaananyi kituufu what we want to achieve. Cause simanyi President Museveni kyanoonya. Ye ng'omuntu twakitegedde ali mu kulwanyisa nguzi nakugjawo mu nkola ya kibuggu ya mirimu. Naye nze personally sinnazuula kikyayagala cause when tunuulira cabinet cause all of faces nalabye nga atadde mu ministries ez'enjawulo. For example yasoose nakwata Dr. General Ruth Aceng abadde mu ministry ya health for quite some time namuwa ICT first yasoose okukola nakwata Justin Kasule Lumumba namuwa government chief whip. So nenda era abantu abasinga badde banfollowing badde bambuuza kiki kyotunuulidde. That is the ministry nasoose okuconsidering cause the ministry gyengwamu ya ICT nga ndabye bampadde doctor abadde amanyi COVID outbreak, Ebola outbreak, amanyi outbreaks eziri mu Uganda, amanyi endwadde bwe zitambula mu Uganda. N'omukwata no ministry yange ya ICT. Nze nganze nalabye nga it was not coming. It was really not coming. But so I was happy eventually. Yes, it is not the first time that is happening that the doctor, that the appointing authority decides to appoint a doctor. No, the issue is not being a doctor, but ye ng'omukazi omukyala Dr. General Ruth Aceng ali so conversant amaanyi ge gonna gali mu health. First of all omusawo kitegeera ne bali omusi musawo bali omusi musawo Dr. bali omusi yes ate era gye bamuziza bamuziza mu health now watuufu gyagwa watuufu gyagwa abantu abasingira sibye badde abaziza nalo ne otafiire naye agambye nti yasookera mu mazzi
Naje bakoze eki Yagambye yasokera yagambye yaliko mu mazzi bamuze no mu ki abantu abasinga basekeredde gye bamuwadde bambi mu by'amazzi ministry gye bamuzizaamu ne bamunafuyiza. naye wabanga yasookerayo I had one of the interviews nga babadde baagala akomentinge ku nsonga za internal affairs and foreign affairs nebagamba sikyaliwo eyo era munonya abali responsible nze ndi eno muwota kuba nazzeeyo gye nabadde saagala abasinga basanyukidde ekyokuwumuza General Moses Ali kubanga because of his condition he looks tired. He needs to rest right now. And he's not resting. First of all, he's an MP. Yes, he's an MP. He won't be required he's still to. Actually, active. No, kati actually, engeri gyali omukosefu tekimukakatako. Yes, cabinet, you have to be there. By no better meeting, you know, kulaga bichi reports. You're being in cabinet. Hanifa. Tunulira MP w'ekitundu you have to be present mu parliament n'okukiikirira abantu bo n'otuuka mu constituency yo n'okulaba ebiruma abantu bo obireete ku table ku drawing board. Nze kye nabadde njagala nti kale at least ateekeyo omuntu we nga president we yamulondedde mutabani we bamutadde mu wax ye gundi wa wax kati ye deputy woli honorable ani oli kati bamufudde full minister kati ono yes ono nafuuka gundi deputy state minister we which is yes bamusanyisizaako yes kati ng'abantu abazirwanako yes of course but even that MP seat Bulemeezi twafunye minister wa finance Mulondo and Sise Mulondo weeyo Bulemeezi weero kati Sise yadda confusingamu awoko namba simujjukira bulungi Sise Mulondo twafunye minister awo gundi yafuukidde ddala kati full minister ono abadde gundi wa Kasaija kati ye full minister abadde state minister the state minister kati ye full minister mpozi gobi ali mu permanent PS then okay ba PS nabo tebannabalonda so ate waliwo bye batandise okugobagobanga tetunatuuka yeeyo then kati nga tukyali ku cabinet ya president Museveni of course tunofuna alternative cabinet ya opposition nabo batuwadde yawo batugambye batuzizaawo meeting ya speed ne balonda I don't know ekibanga ekya speed awo maaso kinaleeta reshuffles maaso eyo I don't think opposition yo yatulaze nti yebadde ready because I had yes nawulidde Secretary General Rubongoya tiyabadde ready. Yes, Rubongoya yatugambye speaker yabagambye nti they need the cabinet, their shadow cabinet immediately. Bo babadde balooza bakyalinayo obudde okusigala nga banoonya. I don't know what they were thinking. Budde kyawo nga badde balooza bakyalina obudde bungi okutunuulira abantu baabwe be balina. Ne eventually bamaze ne batuwa list. Lopu n'asigala nga waali. Tufunawo faces empya ziwerako. Paul Mwiru ne yetwalira ekya chief Paul Mwiru yabadde ayagala obwa speaker. Yabadde ayagala obwa speaker. Yafunye. Era yafunye. Koze mu ruling government oba mu cabinet eyawamu tulina yabadde gwe basoose okuwanga ICT Biruka Aceng ate gwe bawadde obwa chief whip. So it is Aceng versus Mwiru. Mwiru ye ajja kisobola ekyokuwipinga aba opposition. Ate Aceng. Aceng ayinza okusumbuwazibwamu simanyi oba already they have settled on her name being the chief whip, but she's a good minister. I think she can. Yeah, she has done well mu ministry and ya health. Yes. Yabaddemu akoze bulungi nnyo, but then we shall wait for tunalaba emirimu gitambula. Then eno mu media banabo yabadde beeraliikiridde nti tugenda kuddamu funa kabaiti ka Luganda. Ruth Aceng. Because have you ever heard her speaking Luganda? By the way, no. Yeah. So one of the challenges. Yes, Ongarach badde basanyukidde
Kasule Kasule Lumumba. That is Lumumba. why, yes, I'm one of Yes. the people who are even happy. By the way, yeah, even me when I saw So- Kasule Lumumba's name being the government chief whip, I was very happy. I was excited. I was Like, yes, Kasule she's Lumumba a kwera people chief whip. person. Like, buli wamu onayo Yeah, are you okay? Are you fine? yeah, wamma kyovola nalabye nga mu groups z'abannamawulire nga beeraliikirivu bagamba I was Ruth one of Aceng, nze how is she natekaga going ku to statuses handle the zange ne bagamba media? this should be an error. Abantu, why are you saying that? Konze bannaye tunafuna kabaiti k'Oluganda. Kituufu kuba ne ku Luganda kwennyini nti bannamawulire batawaanya nnyo ate Ruth Aceng she's someone who's Very low, very down. very Very down. tali nnyo omuntu wa Because bannamawulire bali so funny, bali tricky. baba beetaaga omuntu nga Bamanyi bagezi. Okitegeera beetaaga omuntu asobola bachallenginga. Okitegeera. So bwe batuwadde ne batukyusizaamu ne batuwa Kasule Lumumba, I was very very happy. Not that Aceng tasobola kukola, but because of the audience we serve. You know, twina ba audience yaffe tamanyi Luzungu. We serve a variety. ate nga tuli wano gavumenti etula wano mu Buganda. Ensonga lwaki Buganda bagiwadde baminisita 21. Twafunyemu awo omugabo omunene. By the way, Buganda My point was very clear, so I was really happy. lwakuba nti Buganda of course erina amawanga amalala. So bayinza okulonda nga constituency eri mu Buganda naye nga toli Muganda. Yeah, by the way, watuuka no ku kya regions. Yeah, regions n'engeri gye bazigabiddemu awo. Yagezezzaako okubalansinga ekintu era we Regions thank the president for that. esinga zaafunye. Yes. Tunalabye Busoga yafunyeeyo nga 5, Bunyoro 5. Yes. Ne ministries endala, you know, at least oba mativu nti oba mativu ekitundu kyange kyafunyeeyo ku bantu. Balances ekintu. So those who may not be satisfied ne Buganda nti Buganda yafunye bangi naye nti si nti buli ali mu Buganda Muganda. Of course. Nange oyinza okunsangira wano nga naye siri Muganda naye nga neyita mu mbejja. Bannayuganda waliwo faces endala ze babadde basuubira. For example, musajja waffe Kabanda wa Piero yo Omutume Kabanda yatadde namulabako ku social media ng'agamba nti bannange, if after all this is gone, politics mukola ki munyuka. Then mukama we n'amugamba mukulu tolina gy'olaga ebyokukola okyalina bingi. kiki kyagezaako okukola. Meaning yatulaze nti nno ne cabinet wali Museveni yali tannamalayo. Wakyaliwo ebirala ebijja. By the way, yes. Ate mu Uganda everything is possible. Tukyasobola olaba nga bakuliyetinga waawo ki ministry endala. Naye era N'ambassadorial posts zikyaliwo. Daudi Kabanda ye nga secretary general wa PLU. Kyovola ne mukama we yamugambye Daudi Kabanda ajja kubeera minisita nga Todong afuuse minisita. Kuba ne Todong naye general secretary waki akyali awo alindiridde. So party. Secretary general wa party ya NRM. Ya party ya NRM. So I think he can still be there nga balinda he's Going party back to to take the over. shadow cabinet. Twalabako n'okulayira kw'abakansulazi mu bitundu ebyenjawulo, Oluganda ne lufuuka Oluganda, Oluzungu ne lufuuka Oluzungu. But unfortunately, wabaddewo kansala yamaze okulayira n'afa. Wamutegeddeko. Yabadde yenna wa NRM ate no mu bitundu by'emukono. Bamuyita Kitata Henry. Yafudde oluvannyuma lw'okulayira. It's so unfortunate such incidences happen, by the way. It is not the first time. So of course we are even preparing by election ya Wanachimuli. Kalangala. Uganda we yabadde endorsed. Okubanga avenda avuganye. Sister Ibamu endorsing, which is a good thing, I think. Is that a good thing? Yeah, I think it is rewarding. By the way, I do not even agree with that. The party should just look for a potential candidate. Not just looking at the family. I understand, but circumstances omukyalo ebambizi yafiiramu yalwanirira nnyo ekifo ekyo. So does it mean nti nno nze muganda we nsobola okubeera kyekimu ne muganda wange omukulu yafa? Yes, byanjawulo. But me, I was happy because of one thing, the circumstances in which the lady died. Yes, but yali agenze cooperation under political issues. Yes, yali agenze it was natural, you know? Yes, natural, of course, natural causes. And death, of course, can happen to anyone at any one time. But abantu be Kalangala bakyali mu kunyora. So babawa ekifaananyi nti ono Nakimuli, ono sister wa Nakimuli. They can be, at least that is compensating. Okay, looking at ku bantu ababadde bafa,
ne tuteekawo either abaana oba baganda baabwe. But like performance elieta, because we've not even gotten time to analyze those people. Okulaba ibintu bikibe bakola emirimu. Yes, waliwo because omuntu omukulu aba akola emirimu aba agenze. Yes, I understand you. Nkitegeera nti waliwo bebale batulira mama baabwe bakine nga tebakoze nga ba previous ba the late tebakoze nga abantu baabwe abafa, but still kinazaako ennaku abantu bali ne family ne I think the person ne abafudde naye aba happy kati akakiiko kanotegekera by election ye Mukono na Kisonga division ye Mukono ekitata Henry eyafudde oluvannyuma lw'oku abadde mulwadde okulayira yavudde mu ddwaliro. Yes, abadde mulwadde nga alina oxygen yavudde mu ddwaliro bamuleese yatudde na mu motoka n'alayira emaze okulayira such incidences obulamu bwe ne bukomaawo. So akakiiko era kalina okuddamu otegeka okulonda. Era of course akakiiko parliament byonna baba balina okwetegekera such incidences to happen because tomanya kati 11th parliament abaka bangi bafudde. Yeah, 11th parliament yafiirwa ababaka bangi okutandikira ne ku speaker wa house yali speaker lanyo bambi yafiirwa ababaka bangi. Yes, era baba bategeka sente they cater for such incidents in case it happens. Baba balina okwetegeka mangu ne bakola ki ne bateekawo okulonda. Tudde tutunuulire cabinet, parliament, ababaka, abakulembeze bonna abamaze okulondebwa n'abamaze okulayira. Right now tumanyi nti be bakulembeze be tulina. Eggwanga lino ery'emyaka 5 liwo kifaananyi. Kifaananyi kikyowa. Kino ekisanja kya president agenda baweza 40 years this time around. Yeah. I think this time he's very kubanga from his speech walabye nga amaze okulonda speaker abadde mukambwe muko. Abadde mukambwe mu. So I think he wants to do better because he knows someone else is going to take over. So I was listening to someone and agamba nti no ategekera transition. Yes, he's preparing for a transition. That is why he's very pissed. He's like bana abantu bembadde nyina tibakola they are not listening to me. Njagala kugoba bwavu mu Uganda, people are not listening. People are not doing what they are supposed to do. Instead, they are just killing projects zona zatandika ubazita. So he's very bitter. And I understand. I concur with him. Omulabye ku bya ministry ya internal affairs. Is it internal affairs? Ku bya cameras sente zali z'okudambiriza kamera. Yatandise kati ali serious. Yagamba tagenda kutira muntu yenna liiso bwe bakwatira mu buli bw'enguzi. Kati agenda kubeera nga the late president Gundi eyali wa Gundi wa Tanzania. Bambi omusajja yafa mu COVID. Yali president wa Tanzania. Okay, let's wait as the kisanja kino wekigendera. Ona abatukutemu awo embadde yabakasokosebo mu bwambasada. Kimanyi no bagenze ne babuzabuza social media yona netulowooza nti no bagenda bawadde kasuku obwambasada. No bagambe it is expected. So ne ambassador bakyabalonda so. Yes, he was an ambassador of some drink. He was even unveiled on Friday. Bana Uganda basoka ne by the not even Uganda bona fenna zenange naroza nagamba it is very possible kubanga kati mukwano gwa Natasha. Mukwano gwe. Naye manye ekyasinze okunyiza nga ambassador wa byakunywa. Some drink. Yenga sebo social media, even politicians were like nabyafuzi bandi bengoberere. We all expected it because the president is going to be surprising people this Chisanja. Hakuna mchezo, hakuna sleep, hakuna corruption. Ebintu bijja kukyuka. Uganda ali enjagala kutegeeza bannaffe ababumu culture performers bano nno baana abawala n'abalenzi abazina amazina malungi agaweesa omukolo gw'ekitiibwa banonyeeko gwe munnaffe tulisangibwa eno bweyogerera ekirinnya okufuna omukolo mulungi ogw'ekitiibwa olina okuba nga olinako abaana abazina amazina amalungi ababumu culture performers. Okubafuna ngenda kuwa ennamba zaabwe ez'essimu naye teera naye weesobola ozifuna ku screen yawo
n'omanya bulungi nnyo bw'ofuna abaana bano ababumu cultural performers. Bumu cultural performers ojja bafuna ku nooti 7 nooti 5 62 2 26 oba ku nooti 7 7 85 nooti 58 be bannaffe ababumu cultural performance. Ate gwe ayagala okuzimba ennyumba ey'omutindo eriko tulina bannaffe aba Agapana Stones and Concrete Limited basangibwa Mukono Ntaawo. Wayagala amayinja amalungi balinamu aga kalangala, aga black, aga purple, aga garuga, mazera Kenya Stones nago osobola okugafuna n'ofuula ennyumba yo ennungi. Abagapana basangibwa Mukono Ntaawo, osobola okubafuna ku ssimu nooti 772 5 9 5 oba ku nooti 7 nooti 4 88 84 41. Ozimbe ennyumba y'ekitiibwa eweesa abantu bo abakukyalira ekitiibwa. So bye bigenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Hanifa, njagala kusooka katono nnyo okuzzayo ku nsonga gye nasoose okugamba. Ekonomi ya Uganda nga tumaliriza. Ekonomi ya Uganda osuubira eyimiriddebwa. Economy. Nga right now tuli mu kaseera nga amafuta galinnye, ebintu ebisinga birinnye. Right now tugenda kusoma budget. On 4th we are expecting the president okwogerako gye tuli State of the Nation address. Then after tujja kuba tufuna budget. Budget of which ebintu ebisinga birinnye. Ate etudde mu kaseera nga buli kimu kirinnye. Kiki osuubira ku economy ya Uganda for now? Right now the economy is not doing well. Obwavu bungi mu bantu n'okulwanagana okugenda maaso n'ebintu ebikyayingira Uganda. Yes. Anti kyenva nkugambye nti the economy is not doing, it is not performing as it's expected. Luli nalaba ebimotoka nga bikwame biganye okuyingira South Sudan olw'olutalo. Abadriver bakoye bakuba. We are even in Ebola. Yes, kati Ebola aze. So all the shocks zona zitunyigiriza zize. So it is going to be challenging for the government okulaba nga ezaawo. We are waiting for them kubanga people are not doing well. Ati kati abaana bazzeeyo okusoma obwavu bungi mu bantu. Era bijjidde mu kaseera nga abaana badda ku masomero amataga restrictions zitandise okubeera abantu tebakyasobola fuluma genda mu mawanga ga njawulo. Visa z'abantu ziri cancelled naddala mu mawanga agamu tebakyasobola kugendayo. Amaguzi tebikyasobola kutambula bulungi. So South Sudan kati Congo already bagaddewo. Uganda ali eyo sigala ng'ogoberera Media 24/7 tunoonyeeko ku mikutu gyaffe gyonna gya social media. TikTok kwe tuli tuteekayo era amawulire amalungi agakusanyusa. Tunoonyeeko era teekamu Media 24/7 ne ku YouTube sharing liking banno baagaza ebintu bino. Tujja kudda nate era twogere ku nsonga ez'enjawulo. Teweerabira omukulembeze w'eggwanga agenda kwogerako eri eggwanga nga nnya State of the Nation address. Ate nga routine bweri olumala okwogera tudda mu budget reading. Budget reading whereby tulinamu ne raises mu charges ezimu. For example, withdraw charges zisubira okweyongera. Bank charges zirabika zatandika. Already waliwo omusolo ku mafuta. Bayongera mu musolo mungi. So twesibe twenyweze of what is yet to happen. Because the budget usually wesomebwa ebeera effective 1st July. So it is up to you okwetereza n'omanya wawoona ekwata ku bisubi embeera etuuse. Naye besides that tubagaliza akadde akalungi. Media 24/7. News in the Mirror.